Mu kibuga ky'erira ebirime okuva ebweru w'eggwanga byeyongedde okwefuga akatale mu kitundu kino. Bino mulimu ebinyeebwa, ebijanjaalo, omuceere n'emmere enkalu endala ko n'ebibala gamba ng'emiyembe. Abasuubuzi mu kitundu kino batubuulidde lwaki bettanira ebirime okuva mu mawanga g'omuliraano. Because they produce a lot of production from there. As northern part of Uganda here, we produce low. Yet we have the market here. Kitegeerekese nti embeera eno evudde ku by'obulimi ebiserebye mu kitundu kino ng'abalimi tebakyafulumya mmere emala egenda ku katale. Other places like in Tanzania and Kenya, the adoption of fertilizer has actually become too huge in the sense that averagely they use about 35 bags per acre, whereas in Uganda, and in our case, particularly in the north here, we're using an average of 1.8 kilograms per acre. So making us lose part of the resources or part of the harvest that we are ideally supposed to get from the land. If a land of 1 acre is expected to give you about 22 to 44 bags of maize during harvest. In Uganda, we have people who are still getting less than 10 bags. Bano bagamba nti wakyaliwo okusoomoozebwa naddala okusomesa abalimi ku nnima ey'omulembe ssaako enkwata y'ebirime ebiba bikunguddwa okuva mu nnimiro. Another challenges during post-harvest. The one of Uganda is poor, but the one of TJ is better than the one of Uganda because they produce in a big quantity, they know how to post-harvest. But that is why we are requesting the government of Uganda to train the extension worker, also to train the farmers. Buli lunaku bano bayingiza loole z'ebirime okuva mu ggwanga lya Tanzania ezitakka wansi wa 7. The consumption is very high, especially that is beans. Very high, followed by groundnuts. Rice, the consumption is not too much because we have the one of our place here. Uganda lyerimu ku mawanga agaali gakwata ekifo ekyokumwanjo mu kulima emmere wabula ng'embeera egenda ekyuka. Mu mwaka gwa 2023 Uganda yagula ebirime okuva mu ggwanga lya Tanzania ebibalirirwamu obukadde bwa $, obusukka mu 129.